po jako akawuwo eyaliko mufuti wa Uganda Sheikh Sirimani Kasule Ndirangwa asinzidde mu kusabira omwoyo gw'omugenzi Hajat Sauda Jibwa ku kyalo Kakubo mu district y'e Butambala n'asiima omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'okuteekawo omuggalo gw'agambye nti yali kaweefwe w'amaanyi mu kwetangira ekirwadde ki COVID-19 okusaasaanira mu bannayuganda. Kaweefwe gwe yassa mu kugema abantu b'ensi ye. Ekyo kigambo kikulu President kye yakola. Ate era n'omuggalo gwe tubaddeko tegwali gwa kabi wabula lwa bulungi bwaffe kubanga omukulembeze omulungi ayagala abantu be. Sheikh Ndirangwa ngono yawummula emirimu gy'obusiraamu nga takakiddwa era n'atandikawo ekibiina ekinaayamba bamaseeka wamu n'okubagatta mu ggwanga gwagambye nti guno omulimu gugendereddwamu okukulaakulanya embeera z'abamaseeka bonna. Kino ky'ekiseera eky'okwekulaakulanya bayimaamu bwe kuba kulunda gavumenti tujja gituukirira tugisabe bwe tuwa enkoko abawalimbu baffe balunde batunde amagi beyimirizeewo tekijja kukoma ku ekyo kibasobozesa okusomesa abaana. Sheikh Muhammadu Kigozi Setyabule asinzidde mu kusaba kuno ne yeekokkola olw'ensaalwa wamu n'effutwa ebisusse ennyo mu bantu ensangi zino. Baweddewo ne bafaafaagana ku lw'ensaalwa. Ekigambo ky'ensaalwa amazambi gali mu ddaraja mulimu amatono n'amanene naye ensaalwa minal kabair libaliwo okuba nti zambi ddene era lyokka lyemalirira okutwala omuntu mu muliro ate ddwe ezambi ly'ensaalwa teritera kukola lyokka. Ssentebe wa West Buganda Haji Musa Kajubi Kalanzi asabye abasiraamu okutambulira wamu nga bettanira enkulaakulana okusobola okukulaakulanya obusiraamu ate n'eggwanga okutwalira wamu. West Buganda mwenna kino ekiseera kyakweza bujja mu by'endowooza n'enkulaakulana njagala kubakubira omulanga. Kino ekiseera si kyakusonga lunwe muntu wabula kyakukolera wamu nga twekulaakulanya ng'obusiraamu busobole okugenda mu maaso naye twagala ennyo gavumenti kuba gavumenti erina pulogulaamu ezibbulula abantu bonna tolina bw'oyinza kukola emirimu gya busiraamu ng'ayawukanye ne gavumenti. Ye kansala akiikirira Mpigi Town Council ku disitulikiti y'Empigi Bukenya Musa asinzidde wano n'asaba gavumenti okusembeza eddagala erigema ekirwadde ki COVID-19 eritwale ne ku masinzizo abakkiriza basobole okugemwa era ng'ono alagidde wano obwennyamivu olw'obumenyi bw'amateeka obususse ennyo mu disitulikiti eno y'Empigi wasinzidde okusaba poliisi okusitukiramu okuyamba abatuuze. Gavumenti naddala aba disitulikiti y'Empigi batuleetere okugema mu masinzizo gaffe era mbagamba nti muzikiti bagenda kujja nga babagebera olwokutaano mu masinzizo gonna agali mu Mpigi bagenda kujja babagebere nga mu kyaki buli muntu azze ku kyaki nga simugenda bagenda mugema naye mutuuze bamuyingiridde bamufumita ekiso ku mutima n'afiirawo naye abantu beekoze mu mulimu nawe ne bagitwalira amateeka mu ngalo omubbi ne bamutta. Sijja kubeebaza kutwalira amateeka mu ngalo naye olw'embeera yayitiriddeko nabo ne batta omuki omubbi n'okutta mutuuze munnaabwe. Poliisi mbasaba mutwongere obukuumi naddala mu biseera bino bya lockdown kubanga abantu beebako obudde bukyali naye nga tebalina bukuumi. Tusaba Katonda abeere nga abalaga embeera eyo gye mbagambye mubeere nga mutuduukira mu mbeera ezimu. Kanyike Kevinzi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ya COVID n'endwadde zonna mu nsi yaffe twegemese mu ekyo nja kwebaza gavumenti ya Kabaka ne gavumenti ey'owakati.